ebintu mpuliriza bitabuse wabaddewo essuubi nga ensi emanyi nti olutalo lubadde lugenda maaso n'okutambula okumala ebbanga luyinza okuba nti lukomekkerezebwa naye okusinziira ku biriwo olutalo lugenda kuvaamu occupation. Olutalo lugenda kuvaamu occupation. Security cabinet yeggwanga etibwa erya Israeli has approved a plan by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for the military occupation, for the military takeover of Gaza. Kimaliriziddwa. Amambuka ag'eggwanga etibwa Palestine bagiyita the northern enclave Gaza egenda kugenda mu mikono egya Isiraeli. Security cabinet etudde a plan by Israeli Saba Minister Benjamin Netanyahu giyagenze maaso n'okubika nti yaleese. Omwisiraeli agamba nti katugende maaso n'okuba nti tutwalawo ekiba kibe. Israeli military will prepare the take over of Gaza City while providing humanitarian aid to the civilian population outside the combat zones. Woofiisi eyasaba minisita bwetyo bwetegeezezza. Kakati ensonda ezeesigeka bbiri okuva mu gavumenti y'eggwanga lya Isiraeli bategeezezza ne bagamba nti any resolution by the security cabinet would now need to be approved by the full government cabinet which may not meet until Sunday. Kati ekirimu byatandise mpolampola bino byabadde bya process. Netanyahu ye yatandise n'agamba nti mulaba mutya bwe tutwala Gaza kubanga ye mukulu akulembera gavumenti ya Isiraeli yasalawo ye commander in chief mu Isiraeli. Proposal yabadde nti katutwale ekitundu kino kyonna ekya Gaza tusobole okutebenkeza abahamasi tubamalirewo ddala ebitundu byonna ebirimu abahamasi byonna tubitwale oba baasibirayo ba hostages oba nedda tubitwale. Kakati proposal y'omukulu yabadde ino okugenda mu security cabinet. Abasajja bano abayizitibwa Abayisirairi balina security cabinet ebeera ya security. Omanyi engeri gyekiri nti bo balwanyi balinawo cabinet kasita babeera mu lutalo eyo yeekola okitegeera. Wo cabinet y'omu Isirairi yeekola ezaabwe bazaawula. Waliwo baminisita nga batuula mu wo cabinet ndi tuli mu kuba Iran tukoze tutya tutwaleze F16 tutwaleze okitegeera bo ne bakola ku ekyo. Wo cabinet ebeerawo kasa Isiraeli ebeera mu kaseera nga ka lutalo bakozesa wo cabinet yeetuula. Minister w'ebyobulimi otuula otemu kati gwe olinda ebyobulimi osooka n'odda ku mabbali n'olaba birabe. Wo cabinet neekola mu kaseera k'olutalo era mu kaseera k'olutalo wakati wabwe ne Iran wo cabinet yebadde ekola yeetuula. Teremu baminisita bangi basajja ba Netanyahu bali bakalintalo oyinza obayita bakalintalo be batuula ne basalawo. Kakati ensonga bwebanga si ya lutalo naye nga security balina security cabinet yeetuula. Kati yeetuula ne gamba nti kakati kubanga kino kibagenda okukola Gaza si kya lutalo newankubadde oyinza okiraba ng'ekyolutalo naye kya security bagamba nti bafa ku byakwerinda bya ggwanga lyabwe erya Isiraeli. Kati security cabinet yegenze maaso n'okubika nti yetudde nekola approval. Now gavumenti eyawamu balina okugitegeeza naye nga kyawedde dda. Gavumenti eyawamu oba gavumenti cabinet yonna kati bagenda kujja bajjanjulire enteekateeka ez'okweddiza ekitundu kyonna ekya Gaza. Eno gavumenti cabinet tesuubiddwa kutuula okutuusa ku lunaku olwa Sande lwe bagenda okulabika nti batuula. Kye bagenda okusalawo kye kigenda okubeera final. Naye mbagambye nti nga security cabinet maze okikakasa tiwali kirala kisuubiddwa bwe kigenda okubeera. Gaza agenda kutwalibwa mu Isiraeli yenna. Kakati enegenda kubeera major escalation mu lutalo lwebaddemu n'ekitundu kino eky'e Gaza. Tutegedde nti mu pulaani wulira pulaani y'omu Isiraeli pulaani eri bweti all Palestinian civilians from Gaza bagenda baforcinga bagende mu central camps
eziri masekati ga Gaza ezirimu abanoonyi b'obubudamu babagambye mu pulaani y'Omuyisirayiri egyo nababuliddeko ebimu buli mu nansi ali e Gaza agenda kutwalibwa mu central camps bagenda mu camp teri byakuddamu kubeera mu nnyumba yo ebyo biweddewo kati olina kubeera mu camp Isirayiri bwetu bwesazeewo bannansi balina kubeera mu camp ate babagambye balina kikola mu mirembe obutasukka ennaku z'omwezi nga 7 deadline already eli set Omuyisirayiri abagambye tebalina bakulangirira officially nekino bino byebiri mu plan gye tulabye security cabinet gyefulumizza obutasukka nga ennaku z'omwezi 7 Oktoba buli muntu alina okubeera mu camp Isirayiri atabuse kati jjukira nti olutalo luno okutandika zaali ennaku z'omwezi 7 Oktoba omwaka 2023 kitegeeza nti nga 7 Oktoba 2025 gigenda kuba giweze emyaka 2 beddu ng'olutalo lugenda mu maaso deeti eyo Isirayiri yennyini gyegenda okukozesa bagambye obutasukka nga 7 kino yetwagala kisukka emyaka 2 nakyo tumanyi nti kiwedde mwatulumba mwatutankuula kati obutasukka nga 7 buli munnansi civilian yenna tukwagala mu camp era tutegedde nti a siege will be imposed on the Hamas militants bagenda kuteekawo okulaba nga banoonya buli mu Hamas wonna waali who remain in Gaza city and at the same time mu kaseera ke kamu bamaze okuteeka abantu bonna mu camp. A ground offensive will be carried out in Gaza city. Amagye ga Israeli amayitirivu ddala gabadde tegenda bakulabwako gagenda kulabika nti gasalako ekibuga kino kyonna. Kitegeeza nti mu kulwana mu pulaani y'Omuyisirayiri eyagala abantu bonna esooke bakuŋŋaanyibwamu mu kampu. Kati eno yonna babeere nga bavuddeyo bamala okuvaayo yefaafagale n'Omuhamasi nga ekitundu kyonna yekifuga. Era bagambye nti n'emmere weeri bagiteeseteese obuyambi bw'emmere babadde bafenja Israeli bagambye nti ekyenjera temufaayo ekyo tumaze okisooti nga tugenda kuba tubawo emmere. Abadde ayogera n'omukutu ogw'ettibwa Fox News Netanyahu agenze maaso n'okweka nti ategeezezza aba Fox bamubuuzizza ne bamugamba nti Netanyahu please buulira ensi mugenda okutandika okufuga Gaza. Ategeezezza bw'ati n'agamba nti Israel does not want to be a governing body in Gaza. Ffe tetulina kiruubirirwa kyonna kyakulaba nga ffe tufuge Gaza. Era tusuubira pulaani y'Omisiri erimu bagambye nti we shall hand over responsibility to an unspecified third party. Ffe tugenda kutereeza jjase Gaza agenda okufuga agenda kuba mulala. Si ffe. Kati nga bamulaba e Russia. Omanyi Russia efuga ebitundu bya Ukraine, Crimea n'ebitundu ebirala, abafugayo bannansi ba Ukraine naye nga bakkiririza mu Russia. Russia bateekawo nga si be Russia nenga be Ukraine wabula nga balipotinga eri Russia. Kakati ne Gaza bwe kigenda okuba nga abafuga okusinza ku pulaani y'Omisiri abafuga ke babeere Bawarabu, ke babeere bannansi be Gaza naye nga balipotinga wa eri Isirayiri. Ye pulaani agambye ffe tetwagala kukuuma Gaza. Wabula twagala just kuteekawo a security perimeter. We don't want to govern it. Tetulina kye twetaaga kufuga Gaza. Just if twetaaga tubeere nga tulina security eggwanga laffe libeere safe. Kubanga tukirabye nga ekitundu kino kikyali mu mikono gy'abasajja abayitibwa aba Hamasi. Israeli tesobola kubeera na mirembe. Katusazeewo kyonna katukitwale. Omuhamasi agenda kusigalawa mutano wansi. Nenge ekiriwo Omuyisirayiri akimaze kirabika nga kyonna kimaze okulabika nti kiggwa. Donald Trump azemu n'awulira bino yabawadde green light. Yabagambye nti it's okay mumanyi okukola kyonna kimwetaaga. Kyokka nabagambye nti America alina biliyoni ya ssente namba obuyambi bwezaamu biliyoni ya ssente obw'emmere bw'ateeseteese okuwa Isirayiri bugende Gaza. Era tutegedde nti ng'ogyeka bagenda okugenda mu kampu pulaani weeziri okulaba nti 10,000 babakako okufuluma. Abatagenda genda mu kampu bagenda kubakaka okufuluma e Gaza
bafune gye balaga awalala. Mu Israel bwatu bagambye bw'oba toyagala genda mu kampu fuluma. Gaza yonna tugenda kumutwala, awulira nga toyagala kampu tuyambe fuluma genda. Anagenda mu kampu tugenda kumuwa emmere, atatwagala nga awulira yiiza emunyira ziizi fuluma ogende, teri byakuddamu kubeera mu nnyumba. Mu bufunze bannansi b'eggwanga erya Palestine abawangalire Gaza bonna bagenda kufuuka banoonyi b'obubuddamu era balina kuwangalira mu kampu. Decision emaze okuba nti ekoleddwa, ebulako siteepu emu bweti. Security Cabinet yabadde Ssaabaminisita n'aweereza Security Cabinet, kakati gavumenti yonna bagenda gitegeeza mu butongole esalewo era nga kisuubiddwa nti era egenda kubeera yes ekitundu kyonna Omuyisirairi agenda kuba atwala oluwannanda olw'e nga yalufuga newankubadde agambye agenda kuteekawo abagenda omuyambako. Eno Pal FM. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and Your World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM, ekulera omuntu wa bulijjo. Ebyo bye biri ampuliriza oli munda mu kitundu eky'e Gaza, Israel ekitundu akitwala. Nenga BF Suma Uganda bagamba nti ekitongole kino kiva munda mu ggwanga lya America balina eddagala nga lya butonde liri nakyo 100% ate nga liri pure lijjanjaba ssukaali, pressure ulcers, prostate infections n'endwadde endala zonna. Ate nga bagamba nti bakuleetedde prostate relax capsules zigenda okuyamako gw'omwami nga prostate yagaziwa okufuyisafuyisa olumu omugongo n'amaanyi ag'ekisenge nga gakendeera. Weekwate capsules ezo zigenda kulabika nti zikolako bulungi nnyo, baziyita prostate relax capsules. Balina pure and broken immune booster. Eno bagamba nti gw'obanga otawaanyizibwa mangu omusujja olwala mutwe gukuluma, eno egenda kwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri olwansi okulwala buli kadde. Micro 2 bagirina eyoza emisuwa n'egijjamu ebisavusavu mu abagezze mugende babooze emisuwa, ate bakebera n'ebitundu omuli omutima, omuli liver, omuli prostate n'entambula y'omusaayi ku bbeeyi eya wansi ddala. Genda Kampala Road opposite post office ogenda okuba nti obasanga kubira mu Saudi okuba mu BF Suma Uganda ali ku noti 7899885. Genda ofune prostate relax capsules, pure and broken immune booster ne micro 2 eyoza emisuwa kuba ku noti 7899885 oba okube ku noti 791181291 noti 791181291 ogenda kuba ate munango bafuna bulungi. Gwe munafaale ng'olina nniya oyagala kulambula nnyumba ya Mungu okola emikolo egyawummula naye ng'okyasobeddwera omiwendo egiri waggulu. Omukisa gwo guno jjamu ku reception ya Pal FM wano ku Old Kampala. Ofuna wumula ku bbeeyi eya wansi eyitibwa wumula masavu. Ojja kuba ku ssimu noti 794-59-12-15 noti 794-59-12-15. Omukisa guno si gwa lubeerera. Nyumira olugendo olwa umula olw'omwezi ogw'omunaana ng'otambudde n'abakugu ate nga bbeeyi ya wansi nnyo nnyini ddala. Ate nga nkujjukiza akaseera kano aba Superstar Nursery and Primary School lero essomero ddene boarding liva ku kibiina ekya nursery ku kibiina eky'omusanvu. Bali wayonje environment nnungi naddala eri omwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi ne bamwambaza bulungi. Wali seetawe bali nga bulijjo essimu noti 7 noti 9771-178. Batukomawo katumalize ekya Isirairi tuyiteko Iran ne Russia tujja kuba essaawa esooka tugiwunzise olwono tugende mu mizaani n'aga 226. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Big thing kabode MTN super wali yakapya musite wali yakapya
weefunire essimu ya kabode super empya olw'onyumirwa GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpolampola ng'ossaayo ssente ezitasukka siringi 10 buli lunaku, ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi. Nga tuli wamu, vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN eruŋŋamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Tuliza tukole nusu ku nusu 2025 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya business ogukutegekebwa radio y'enganzi 17 Pearl of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo. Ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna business abalina ke beekoledde, empisa y'okkola, okusevinga n'oko investinga. Njogera ku kusiga ensimbi. Kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka. Tusubwa abasomesa ab'enjawulo. Kati weewandiise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza. Fungiza tukole nusu ku nusu 2025. Va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi.